kooti nvuddeyo bannange kigenze gitya babongeddeyo paka ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu. omulundi guno era tulabye Brian White aleeteddwa mu kooti kigambibwa nti akyali mulwadde naye ekituufu omulamuzi yambuulidde ekituufu mulwadde mulwadde naye ageetu kulujja bajja muleeta naye mulwadde balina ndowooza kibamulongooseza mu kifuba awo tekimukkiriza kumuleeta ndowooza ggulu. okusinziira omusango gye gutambulamu ogulaba gutambula gutya? sigulinamu buzibu gwo gutambula bulungi era nebaza kooti eddala omulamuzi ali aguliko mwebaza kubanga buli kimu nkimanya teyalina kyankisa. Nebaza Uganda Police fayiro yange ekyagikuumye bulungi muzeeyi sofa waliwo okunoonyereza okulala poliisi kwe yakola? No, ebyo bya poliisi munna besigenda nabo bwe banoonyereza. Nze tukyemanyaako kya kooti n'enzija ne poliisi era mpulidde omulamuzi agamba poliisi ekyalira fayiro yayo ekyabuuliriza. Naye nga mwe famire ki kye mwagala? Ekyo sinnakituukako. Gavumenti yentegeeja okuntegeeza. No, nati mwe nga famire muba ne kye mwagala. Nedda kati nze bw'ondaba omusango kukyali gwa gavumenti omanya omusibe kati wa gavumenti otulidde kati gavumenti yo bwerimpita negamba nti bane oba kino bwekiti naye ze sinze kwetwala mbu simanyi njagala kino sinafuna valu ya mwana wange sigirina mwoyo era nakiba kyakupapira nnyo mwana oyo nefa gye yafa sinaba nagimanya kati n'olwekyo ekirowoozo kyenjagala. Famire nga tulaba gwakirimu ennyo. Famire yammwe muli bumu oba kati gwasigaddewo gwagenda ebbanga obugobako? Bonna moroka yiyo drone ez'ennamba ono bonna ndi nabo drone nnamba bangi ani ateera kazaala mwana yenze naye bamperekerako tebabulawo. Famire ya Brian White yali emuddeyoko nekunoonyaako muteeseganya? Sikirabangako. Ate omuntu ayali badde akuba nti akukakkanya nti amune nga kitalo tiwawulira olina provoking ate mukifo kyogamba amune nti ate banga byajja obyoti ati oyo sinakaba. Taata, ku mulundi gwe twasembayo okubeera wano eno wafuna okuubagana ne maama w'omukyala wa Brian White. Naye namusonyiwa. Ensonga ezo wazigonjoola? Namusonyiwa ate leero tabaddewo olabye mwataakinga ate nawululu sinza namwataakinga wabula nali mpitawo nva mu kooti nanvuma nakudaala kiti kitaggwa buli kimu kiggwa n'agamba oyo mutabani wange nti kasita okyeyogeredde nti enfa yekyuka neyo bwe yali kati ng'ekyo wali olowooza nkubunziremu ki. Nze siri arrogant naye munansonyiwa ku olwo kyansukkako ne bw'obeera kyansukkako. Singa famire y'abantu bano evaayo nekusaba okuteeseganya nabo? Anti kyenkugambye nti ekyo si kyange. Omuntu gavumenti taliyo mu kooti naye nga kunoonyereza kukyagenda mu maaso era nga
bose bano bagenda kuzzibwayo ku remand paadi ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu omwaka guno Ssabasatu twongere okutegeera wa obudde obulwadde obutuuse mu kunoonyereza omusango. Brian White A1 tebamuleese olw'ensonga akyali mulwadde naye okusinziira ku information eva mu prisons balaga nti agenda atereera teyalinga okusinziira bwe yali agenda atereera. So nina bajja kukoza mu 17 ogwokusatu omwaka 2026. Anyone with a question? Yes. Thank you for the chance. I was inquiring if there is an opportunity to shorten the remand. Because their capital offenders are so many, extremely many, and purposely this court is for mentions. You get it. So, but when, for instance, you're committed, we produce you much earlier and commit you. Okay. You get it. Thank you so But much. why don't you? Have you tried to settle the matter with them? Not yet. Any other question? Please. In the High Court? Yes. My right to apply for bail in the High Court. You have a right to apply for bail in the High Court. That was explained in the past. Yeah, You can apply anytime. You don't have to wait for committal. Yes. You don't have to wait for committal. You can apply for bail in the High Court, even before committals, and it's the judge to decide whether to consider the application or not. Okay. Thank you. Yes, that's what I was saying. Jogo James. Together with counsel William Babazi. Jogo. You say Dennis? James. Yes. James. Yes. William Babazi. We are here for A5. Oh, you're only here for A5, Yes. not the rest of the persons. Yes, sir. That's all. Till the 17th of March. Okay. Mani, tunaenda? Hello,